bagala bange mukulikeeyo nnyo okyali ne Big Papa ku Manya Bwiino jjukira tukyali ku mulamwa omunene ndoza mugujjukira ogwa New World Order n'ate mulimu obutundu katuli ku depopulation okukendeeza abantu mu mbeera eri organized era nga tukyali ne Seka Yusufu akatundu ak'okubiri ke kano wetegereza lya kalira mukulikireyo ddala bannange era tubeeyanza okulaba nti era muzzeemu kana akatundu kafaako okubiri bwe kiri. Amiina. Seka sebu aba akasita otuuse wandekamu omubavu wandiseemu omulabiro mu pati yaffe eryesoose atuva mu kacaayi oba nnywenamu olw'ensonga nategedde nti ebintu ebimu bye tulaba nti noffe tubirabanga ebituyamba biina byebayamba biyamba abalala oli akuleeta nti kankuyambe naye nga yeeyamba. For example oyogedde ku kintu ekyo omuntu aze kuwerera mwana wo olaba omuntu banaye alina omukisa omulungi omutima nogamba omuvubuka ono omuto ekisaya kijjeewa owaddeyo omwana bamuweerere kumbe omuwadde bo mu bigendererwa byabwe ebirala era ekintu ekyo wokyogeddeko mpulidde nga abantu abamu bami tebamanyi ate ebitongole ebirabira bingi kati tusobola okulaba disclaimer wano tunagamba bitongole byonna nti mubikola waliwo ebituufu waliwo ebifu twogera ku ebyo ekifu naawe osobola okiraba okirabye otya omuntu azze alina emyaka 24 26 alina ssente ezikubisaamu emirundi ze wali ofunye emyaka gye8 gyonna emirundi nga 15 ng'asobola n'okulabira akaala akamu ng'ogaana obuyambi buleke ekibuzo ekimbuuzibwa kiriwo ekimu New World Order eno mu kunyonyolako yaleetebwa kuyamba bazungu butereevu oyagala kuŋŋamba ife essaawa eno biriwa by'oyinza okundaga ebiri nga byatuuka dda wano nga ffe tumanyi bituyamba naye nga biyamba bigendera byabali ekirala kiri nkirabi ekirala ekiddako family killing sigiwulirangako anti bagisiga mu katundu akasooka wayogeddeku bamita waliwo zino empekezo wayogeddeko oba bakaita implant oba bakaita asaako empekezo wayogeddeko nogamba ebeekawa munda naye nga kungulu ewooma gye bakootinze sugar coating kakati ekigambo kyenjogedde kyekituufu family killing kati ne bajja ne bakibikako akazigo family planning okakasa kuba kansogeko ekyokulabirako teri family planning mbi kubanga oba opulaningira family butereevu ozaala abaana 8 nalaba ogamba kampulaningira bano abaana engeri gye nnaabasomesaamu engeri gye nnaabajjanjabamu ekyo bajja family bakuze batya planning ekyo kisooka ekyokubiri opulaningira otya family etaliiwo ate oba alina family anti oli asobola okubanga awasizza mukazi we awasizza mukazi we oba omukazi afunye omusajja nteese bulungi n'agenda mu family planning yaki nga n'abaana tebalina abapulaningira abajja basange embeera ani agambye nti future ogirinako okumanya oli katonda woba wawasa mugumba mpulaningira abaana bange naye kuzaala kati nga simwagala lwaki owasizza nfuna omukyala naye sinnakutuuka kwagala kuzaala ekituwasisa kuzaala tewali kirala wagana ozaala omuyimba n'obuyimba wano ngutya wabaganye muzeeyo kakati ekiriwo ababiri bano beefunye bagamba abaana baffe babadde batya tugenda bazaala mu myaka ki babiri bameka wafuna omwana zaala wemba sinnatuuka mumwagala towasa kubanga ogenda tuzaalira emigunywa gy'abaana olw'okuba wali tuyagala kuzaala mu ntandikwa nfunye mukyala wange nfunye girlfriend wange fiyansi byonna biyite byoyagala
Ffe tutudde babiri nze naye mukwano nti wangi omwana nti omwana nze ngambadde sirirwedde kubanga omwana anyuma nnyo nga mwenna muliredde nti nze mbadde sirirwedde naye tugiremu tulindako tulabe nti no kale tukoleyo emyaka 4 ogwokutaano tuzaale eyo si family planning. Mbuze ekibuuzo buuza abantu wetunoonese osanga omuntu n'agamba tannaba kuba na busobozi bwa mwana n'alinda emyaka 5 gyogeddeko si bwe kiri n'azaala omwana ki omu olwo mu tayimu gye twagadde owulidde bulungi omwana ki n'ayita abamulabirira 6 ate batya waliwo amunaaza ebigere waliwo amuwa emmere waliwo agifumba waliwo kakati abo abali ewaka nga bo balabirira nga sina baana bo obadde gw'otya kulabirira olabiridde n'abatali babo nga nti nabangi nina amaka gamu nali nga siga langi nga alina abaana 2 abakozi nga 8 ninga kali siga azaala abaana 8 kati siga balabirira banalabirira bana abato anti ye bujo kyatya ku baana kubalabirira n'atamanya nti ne bana baleese okulabirira abaana yabalabirira Katonda tebamukolako bbaka do buli ajja ku nsi agirako riziki ekiki gwe oba oyagala okitegeera kyo kyenkugamba omwana wo newomuzaala nga talina riziki ya myaka 3 nga aikomako 2 gwe noba azikuŋŋaanya gira emyaka egyasooka gyonna newokuleme n'omupakira nga Katonda agambye wakoma tolina kyokola kati woinsualinga omwana up to university nga Katonda yamuterekera emyaka 5 afe insurance ez'omwoyo eza sente zikugasa eki bulijjo oyagala za mwana wekuwa sente ng'osanyuka badde ekyana kyo sinkifa nze sente zange nzifunye njagala onkubira ekifaananyi family planning egwetya mu New World Order oyidde kubasoose okuŋŋamba mpasizza omuntu wange kyokka nyamutereka emyaka 10 nga tazaala ye pulaani yange ye pulaani yo eyo pulaani si yo waliwo yagikusigamu ani omuzungu ye edda kankolageti nekyabulabi Uganda President Museveni yawa statistics waneeno ubos nga ina ekulaga nti bwe bawambira obuyinza abantu bali bukadde nga 26 family planning teyali lwaki tebawera damu ekintu ekadite na family killing soko mbulireko oddamu akantu ako edda tudde na mirembe 1900 family planning yali wano I'm not sure nze ndi sure teyaliwo nze ndi sure teyaliwo nze okuva eyo mpaka nga mu 96 ne miliyoni 5 zaalema okuwera Uganda wa tewayo family planning era abajjajjaffe batugamba oyo omusajja yali musajja muzaazi yalina abakazi 9 yalina abakazi 15 abasajja baali eyo okitegeera ekintu ekyo nga family planning tewalina egi nene tetwawula kubooga nsi tetwawera nti ensi tuweze nnyo kyekintu kyotegeeza we yajja bweti Katonda tebamukolako fujjo gwe buli wolowooza mbogenda kubajjawo ng'akuyingizaamu na bangi era kankubuuli abantu bazadde abaana bangi nga tebamanya gye bali naye nga yalowooza alina 2 soko nnyonnyola ekintu ekyoyogedde abantu bazadde abaana bangi olw'enkola eno gye baateekawo ey'ekiguumaaza nga ye amanya alina bameka 2 kakuwa ekyokulabirako singa oli aba akozesa kubanga mu family planning tulina enkola 13 abazungu bazibu kano ka video ne bakawulira bayinza onyiiga naye kati nze ne banyiiga zitebinkwata zitebinkwatako kubanga be batumalawo ekyokulabirako nga sinana kugenda ku kiki embalinyogerako olaba omupiira olaba emipiira
njagala ombuyayo diri wali DSTV ngeranga family planning zonna zibyako TV eziba ku DSTV waliwo obulango obw'amaanyi obwakabi obuyita ku channel z'ettambo nga Super Sport Fili biki nze nzijukiza olumuwala wa mundu biti nga bagiranga nzijukiza ngeri mu bazungu jimbuli nga balanga mu society y'abazungu nti balanga use mundu biti akaweta kozesa central biti mbulirayo babiranga eno waffe ne batekamu n'akasimbi ani akuwa ekyobuwerere nga tekiriko bukwakulizo oyagala kuŋŋamba bo tebakiriimu tebakikozesa ffe tubikozesa eno kati kankubuuli ani atekamu n'ensimbi waliwo kampuni ekola software n'ebikozesebwa amasannyalaze gye bayita Microsoft ya Bill Gates zisibatawo n'abazungu naye zisibene kye baŋŋamba muno siri inferior gye bali beogera birinako Bwiino webiri Bwiino tuli ku Bwiino seeka olwo Bwiino sebo Microsoft Melinda ye mukyala wa Bill Gates ne Bill Gates bakola ekibiina kye bayita Melinda Foundation wowe kitali wano mu Africa era ekyo ekibiina kyasinze okuleeta enkola ey'ekizaala ggumba kyekiteekamu ensimbi ntegerese bulungi era be bakola akaweta nze kempita oba ku internet oberegezo searches bakaita radio frequency identification chip basooka kaguza amagye kati ne bakamodifyingamu ne katanga okukola ku kizaala ggumba kuba kaali kakisobola ku magye kaali kakolaki abamagye ba America ko kaali mu ngeri ya military nti bakamukuba koti bakakuba mukyalo bamukuba chip njajjogerako mu maaso eyo ekimukubisa chip eyo nti waba abuze they can easily identify kiba wulira radio frequency kibanga wonna wooli kasobola okukola sigino satellite n'ekulaba identification chip kati ne bakamodifyinga ne bakateeka mu mibiri gy'abantu okuba hormone ewa instruction ate wano ekindi okyaza omusawo hajja kukunnyonnyola nnyo awo neka Bwiino ekonewooko abasawo balina simanyi omusawo banaatuukayo boogera nnyo olusayansi balina we bakoma balina we babakugira okoma n'omubuuza ebibuuzo naye era mubeera bubi mubeere bubi eno Bwiino lindako bakakuba ne kacontrollinga hormones ezikwetera obwagazi neziragira eggi live ku oviduct y'ensawo y'amagi oba mu bakyala liyite mu fallopian tube ke kawuzi mwerifunira fertilization ng'omusajja oba osindiseeyo enkwaso kati webyegattira osobola okuvaamu omuntu kaba kali akawuzi ke bayita fallopian tube kati akawuzi hormone eba ina okubalagira eggi likoleki livuukeyo eri ligende mu akawuzi kati ng'eno hormone bagisalako ngeno chipo esalako communication kati eri eggi terivaayo seka ng'otiisiza nnyo nze kugamba ate kati tukoleki katubyuge olwo kakati webeera ng'enkola nnungi lwaki bakusindikewo omusawo asooka kkebe eriwo enaakukolera nze ndowooza eriwo ejja mu nkulayo mu mbeerayo mu musaayi eba kubanga nnungi era ejja ku buli muntu yenna endwadde embi ensonga lwaki buli ddagala bakkebera balabe erinaakugyako kati naye nefuusa endwadde gy'oli olwo bonna bafaaki amazzi gano bali bakkebera onyweko olabe oba omubiri gwo gwetaaga kuba malungi olw'okuba endwadde embi kyobalanga bakkebera balabe eddagala kyerinajja ku ggwe nga neyimba terimuggyako kakati neyo efuusa endwadde okuzaala efuusa endwadde
Kalira kyatuwa kifuuse ndwadde kyoyagala okuŋŋamba. Seka kankubuuzeeko ekibuuzo. Lumu nina mukwano gwange musawo. Ate abantu bagenda onnyiga ku yaŋŋamba ekigambo. Nagamba nedda bataddewo ne ka facilitation. Buli woodi gyesalinga owa omuntu ajoyinize family planning nfunayo akantu. Ng'omusawo buli woogamba nti nina lweyiso nabbanja nakirijja buli omu bamubalira mutwalo omusawo gwafuna ng'ogenzeeyo ne mubuuza ekibuuzo naye waki bakuwa ggwe ng'okozeewo kyanti nfunye abagenda ku family planning. Ab'omusujja ogw'ensiri baweddeyo mu byalo eyo. Lwaki Senteza tezigenda mu bamusujja b'ensiri? Nga buli alina omusujja ajesalibwa omusujja bamuwa. Bazijjanjabe bujjanjabi lwaki bakuwa ogw'omusawo? Abalwadde gye bali baani? Gweyita buyisi balwadde bamusujja olaba beddwayo teriibooge. Senteza wandiwadde omusawo musasula omusaala gwe. Ekitegedde jjanjaba b'omusujja bamuwa. Kitongole oba kya family oba kyaki waliwo kitongole ekyamuwanga naye nga tunaba kugenda bwetyo nze ndya kuwa New World Order okuzaala okukendeza numbers oba depopulation ebyo byonna mwe bivudde. Kati okukendeeza mwe bivudde kuba kati kaako ekyokulabirako singa omuntu bamukuba nga homonize jukira homoni ziva ku mutwe pitutale homoni yezifuga. Kati webeera nga batandise ogikuba ojja tugeseera nga kawalako kamukenda yogeddeko demystifying sex okulaba nti kafuuka kazanyo ojja laba nga ekyokuzaala tekikyalina makulu. Naye ntenga okwegadda nga tekuggwa mu bantu ate ne kulinnya ne rate. Kati gwe omwana gw'olese waka abazadde okumanya bwonoonese nanange muntadde nsaba nnyo nneme kuba abanange tebanatuukayo nnyo eyo. Batandise wangambe ki endwadde ng'eya mukenenya bwejja ne bakikulengeza olw'okuba tebaagala eggweewo ne bagamba omwana wantu ayinza okwagala okuzannyiriza obuzannyo nti ye gwe kennyini n'ovuga omwana w'omutwale mu kizaala gumba si bwe kiri. N'otakoma ku obwo n'omugamba naye muneewe obanga ogize bw'oti ate sikomire akaweke otaase olubuto. Olwo maama yagamba oba taata bonna abazadde bakikola oba maama oba taata abayiseewo ne adiva gwe akyalina empisa notasobola kutuuka kwerosa naye baagi nnyo n'obulango bakukuba ne ku marediyo. Kyoyogedde ekisinza okunkola bakukuba ne ku marediyo ekisinza okunkola obulala okimanyi. Mu butuufu ndi mulabi wa DSTV. Yes. Sejjukirako kalango ka family planning naye nga gyava naye mu society yaabwe DSTV bagijjumbira. Naye okuva ne leero ngenda nnoonya akalanga kuseeka proving wrong nti akalango nakalabye kakwatise na simu nga kalagedda ne channel kalaga tongamba nakalabi kakwatise okasindikire ku WhatsApp abali eyo njagala ekintu kino waba abantu balina DSTV babiraba njagala ekintu kino kubanga bwe mmala okizuula nti lwaki tebabiranga eno lwaki babiranga eno waffe mu Afirika batutya nnyo ku nkola eyo. Waliwo nina mukwano gwange kazini wange ali Japan yaŋŋamba bali mu bifactory bakola naŋŋamba nti naye kyazudde Omufirika amaanyi gaalina mu wali mu kukola n'abasajja babatya kubanga yakola ne shift ze nga alina ennaku ye n'akuba eno n'ekyo nagamba nkomawo gwe gy'owummulira alina gy'asaba. Kakati omusajja n'agamba naye mu Abafirika mune yamubuuza naye mu Abafirika mulaba mutya temukoowa ffe nga tukooye naye ono akyakuba shifuti nti aweze akasente. Ne mu mbeera eyo omusajja omu nali mujja ku kisaawe entebe yali kirayinti waffe n'ambuuza tuba tuvuga n'ambuuza olina abaana bameka ne mugamba nina abaana bange bayire nalina bana nti how old are you ne mugamba by then nali 32 n'angamba musajja omusajja gwe njogerako ng'ali mu myaka gya taata wange n'ambuuza musajja nti wange are you serious I'm very serious. How can you have 4 kids at your age? Ne mugamba
yabuza how can you ne mugamba in fact ewaffe eno okuzaala abaana kyekimu ku kiraga nti omusajja azadde abaana b'abalina n'ategeeza nti yalina omwami ogwo ku myaka gya kitaawo n'aŋŋamba ekigambo kimu nti nze yalina mwana muwala n'aŋŋamba I can take my daughter anywhere I want I can look after my daughter naye nga daughter gwagamba yafumbirwa ne bwagamba nti kakati amaze okukola taata yagamba nti omwana ne bwagamba kati amaze okukola asobola omulabirira emyaka gye gisigadde ku nsi nga ye alina kyandaga nti okuzaala abantu abaana nga tosobola balabye to that extent ebansobi nti omwana ne bwafumbirwa ne bwawasa taata asigala taata olina omulabirira bagamba in other words kyenafunamu nti yali aŋŋamba omwana olina omulabirira paka wano enkola yaffe eri etya omwana omumala okukola okusoma graduation etuuse in fact the graduation ye sign of tolina kyomugamba omusajja genda wefuule omusajja oyagala kuŋŋamba oli omuzungu kye yaŋŋamba kifu emirundi 10 wangi kifu emirundi 10 ekituufu kyeki ani yamugamba nti omwana yali amulabirira katonda amusuulamu kansa alina sente ezijjawo kansa talina tugeze amutaddemu kansa ow'ekika kansa w'omusaayi gwe bayita kansa esimwerabidde kansa atambulira mu musaayi nga wa musaayi ddala kansa oyo bayali kansa oyo kale newamuteekako linfooma ow'omu bwongo n'agwa akazuulaawo takyategeereka njagala ambuulire oba ayina engeri gy'ayinza okugyawo kansa oyo talina niwaba ayina sente tesi bwe kiri bakyusa biki ne bakyusa biki bwe kiri kati katonda amusaasira n'omwana nti aba mu mbeera eyo era bakuba mu mbeera eyo teyandibikugambye ebyo yandigaye singa nina omukazi n'enzaalayo omwana omulala ekiki kuba kati oyita kyalina kyamugasa oyagala kugamba nti nno bino ebintu biri intentional si byatuyamba puroguramu ya katonda tosobola giyita baakaddo tosobola kubanga kagwa ekyokulabirako Germany yagenda neteekamu byova okwogera nesuulamu akambayayo omwana omu biki kyatuuka ekiseera mu Germany nga bakadde bali waggulu nga bangi ng'ate abato tebaagala kukola kuba bazadde bonna bagagga ontegedde bulungi kaddemu Germany yatuuka ekiseera mu gy'ekyenda awo nga giggwako tuyingira 2000 ng'abakadde bangi kuba bakadde bali tebazaala ng'ate be bazadde nabo batono ate nga tebakoze ate nga nosoma tebasomye nnyo kubanga omuzadde mugagga nnyo oba okategedde bulungi Germany netunuulira mu maaso ng'eggwanga liggwawo in fact Germany yemu ku mawanga gasinga obugagga si yemu yesinga obugagga ku lukalu lw'e Bulaaya njoga ku lukalu lw'e Bulaaya mba njogera ku Europe teri ggwanga negisinga bugagga ekiki kati egenda otunuulamu bweti naye abanga obugagga bwonna bwegenda okufiirwa bwonna zwi agaana agaliwo gagabagagga ono teyazadde mpulira abamu basikisa n'eppusi kasasiro mu Afrika anaakola sikisa ojja maguja kubanga oli azadde n'azaala akaana kamu nekafa n'asigaza amagujja ewaka n'agiwa ebintu kati obugagga bwali bukumenyera ki bwe batuuka mu dayirema eyo olabye obusiru obumpita obusiru mukenguwaanawo n'abazungu mu magezi obwo busiru omuzungu ajja nsange ku Bwiino kakati essaawa eno abakadde bangi kye baakola mu 2000 ne badduka ewa Tarifu Erdogan eyo mba njogedde Turkey ne bakola batya ne bajjukira nti omusiraamu omuzaazi Turkey y'abasiraamu ne bajja akadde kalamba n'ekitundu ak'abantu ne bajjayo ki akakadde kamu n'ekitundu
ngukassa abakyala n'abaami babatwala wa Germany kuzaala alinda ko owenda abajamani abaliyo balina omuze gwabakuliramu tolina olulabo yakugamba ali ku nkaaga naye ng'omuze gukyamulimu alukiri can take everywhere kitugamba niwayisigala Uganda sina kinjagala bwetonyo bagenda bafuna abasajja n'abakyala 1.5 million ne babateeka mu Germany babafuula batuuze wasagundi biki omukyala olina kufumbirwa mu Girimaani nateekako n'amateeka ati kati bakulese kolasi nawe omusajja omusayi gwabwe gweka kuggwawo kati nga kyebaagala olw'okuba bali olede balina omuze oguli obutazaala tabagaana nga kuzaala bo bakina mu mutwe mindset yoyo kuzaala tewali buzibu wanga yalabirira ne bafukumula Germany ne bazaala omwana Germany wali oyisaayo omusiraamu edda kati baliyo Germany yali lina racism ku mulembe gwa Hitler mu 1945 yatta obukadde bw'Abayudaaya 6 nga lw'okuba si Bagermany lwabutaba Bagermany daba wekikomawo okiwulira n'abatta lwabutaba baki Bagermany nga gamba Germany is for Germany akagamba kwali kawuddeko the Germany is for Germany's Germany y'Abagirimaani bokka kati kyabinyumya ebyo baagala ne babeekimira bulungi ne babeekimira babaleeta olunaku olwaleero Germany erina abannansi abatabula okuva mu ttaka obukadde 9 abannansi abatabula bwe bagize engulu okakasiza ekyo kye nkugamba Taki okusituka Taki yali yagwa Taki Ottoman Empire gye yali yagwira omanyi Taki yafuga Abawarabu awo tebanyiga Taki yali tejja kuddangu awo kabagize engulu kati bane bagenda bafuna abazzukulu okuva e Germany amagezi ne bazimba Istanbul emu ku bibuga ebikyasinze onyirira kati kubanga bafuna breed eno okuva e Germany ne babeera exposed ne babeera mu kati abamala okuzaala awo buli yagira ng'akoma wene ne basharinga ne ku magezi gaabwe ate wandiko ebujjajja gye bafuutuka Istanbul weekulira kyogamba era Takiruli yali nnyo strong ku Busiraamu kati nabo ne babajabululamu nko Taki ya style abaveno nabo ne bajabululamu ku Busiraamu ya stylist ne baveno ne bajabululeni okitegedde ne bibalansinga kakati njagala ombuuzi akakodyo kaabwe kakolerawo oyo kati nati bamumukolerako naawe ako kuzala lwaki babakima Senteza oyagala kuŋŋamba tulizotuuka ku mbeera eyo kakati kankuwa ekyokulabirako ensi eno erimu ebikuunu nga tebizannya waliwo abakyala be bajja e Vietnam okiwulira bulungi yesebo nga bagenda kuzaala mu China wamala ozaala dda e Vietnam nga bamuguze omanyi lwaki we bayita one child policy Vietnam abachina bali baje bataddeko abazungu abangereza one child policy ng'oyinazala mwana omu kati laba Katonda yenga naye nakola ekyamagero akatundu konna ne kazaala abalenzi kalibu nawe ngabawala batimi kyentegeza n'abalenzi nga population nnene abalenzi bangi abakyala batimi okiwulidde ekintu ekyo kakati bwe banaawasaba n'awasaaki tebaliwo kati ogenda kukola kyekiddako gende Cambodia import gende Vietnam gende Singapore ewali kubaava bamufaanana kuba bonna babutuliddiwe obuuso bajje bazaale baddeyo mu mwadde sente kyekikola kitya nakati weebiri gwezanyira ku Katonda kyategeka olabe kyakuzzaako awo wekakaweka ekitegeeza ebintu bino bibaddeyo abazungu abo bali practicing dda ne balabira ddala tebikola bagenda ekyo tujja kyogera mu kyemmere ekyali ebuyindi owulire ekyaliyo ebuyindi abantu bano webabaimportinga kati nga China bweyakola basigala bano bannansi oba abakyala tebaba bannansi omulimu gugwaze kuzaala ddayo ewammwe ddayo kasaffe otuwadde omwana waffe omwana yaba munnansi omwana yafunye ne sente zimuzaale
olabe wotaso nawulula eggwanga kubanga mwazanyira mu kuzaala mwazanyira mu nsonga Allah gye yaleeta Katonda ngijja gisengekamu. Afirika ekigibezezzawo neba y'amaanyi mu mbeera y'abantu ne social okubeera nga bali wamu yeyo ensonga era tunagizanyiramu n'ebika bya Buganda ojja binoonya wano nga tokyabiraba nga b'empologoma tetukyalabika temukyalabika abalangira nga tebaliiwo nga tewali abalangira nga tuweddewo nga tewali nti kiki anti waliwo ekisiyaga waliwo planning family kiki family killing waliwo lesbianism kakati waliwo ne bano tagenze eno mu kiseera tagenze mu lesbianism naye tazaala abaana bangi omu babiri. Waliwo n'abafumbirwa emmotoka olina afumbirwa omuti juzi awo nawuli omukazi nze njagala Eiffel Tower eri Bufalansa mbujja afumbiddwa ero n'aba nakafaananyi kati wawona nga essimu naye balamu kati awo nkugambe ki kati abagenda zaala mwana ki Eiffel muto tawendo okitegedde ekintu ekyo kati ekyokuzaala bakiteekamu ne katemba okuzanyiikiriza omuntu natuka ekiseera nga ogamba obugambi n'abaana babiri abaana basatu ng'ate n'okugamba munne ontegedde kiswaza kakati family planning ekujjako obwagazi bw'omukyala niwobeera sigwagikozesa oddamu sitegedde kyotegedde ekujjako obwagazi bw'omukyala niwobeera sigwakola agikozesa kubanga omukyala oli obeera naye oba ntegerese bulungi nnyo otugese yange olinga tamwagala n'ogenda ebbali olwoba toyingiridde ekirala eky'obwenzi bulungi nnyo kubanga tayagala oyinza n'ozzaala eri nga tomanyi omukazi onate okujja okulumba mukyalawo n'oba n'omwana eri nga tomanyi ofa omanyi olina omwana omu kumbe olina abala mwenda gwe wazaala ebbali olw'ensonga agikozesezza bamumazeko obwagazi obutayinza kwagala kubanga bamuteekamu kiipu kasasiro okitegeera naye takola ki takwagala era emisango mingi nnyo egya violence egize lwa mbeera eyo domestic violence edda tegyabangawo egyo gifaananako bwe giti giriwo kati mpulira yeeyongedde nnyo nabakyogera era bataddemu ssente nnyingi nnyo okumumalawo ssente badde baziteeka mu kusooka kulwanyisa ki ekikireeta kiringa nga gweoyagala kulwanyisa nguzi ng'abajja tobakwatako oba otawanira bwereere agijja tokola ki tomukutteeko naye nojja noya ku mawulire tulwanyisa nguzi muganda wange gwali eyo tuli ku ki tuli ku mulamwa gwaffe ogwa New World Order kano katusooke tukwogere kati kwogereyo wetubeera nga akaweta kano kamala emyaka 3 mu mubiri gw'omuntu amasanyalaze kagajjawo it is an electric device naso sinye ngamba nti nno radio identification uli ekigamba radio signal ebeera ekozesa amasanyalaze kagajjawa jatwawo obuzibu bwe tulina kati amasanyalaze okukola kalina okuba nga kali active kalina otusanyalaze otukayitako tuvaawo teri kintu kirina chip kirija semiconductor mu kyo oba ice kitakozesa electricity sekagajjawo ku mutima omutima gwo gwina kadi ya kamaso efulukako kyebayita hydrogen potential energy otusanyalaze otutintini kati abakola akaweta awo wala ani agamba bakajjeno tekakakanda ne bazaayo kama myaka 3 nga kali omu nga kakola nga sikafu plastic yosobogiteekamu nekola tesobola ono high technology ayetaaga otusanyalaze netwatini tutya naye omubiri gw'omuntu wewavutuka otusanyalaze otwo bwongo na mutima naye omutima ogusobola okugabira omubiri kakati muwulira mitima ano giruma abantu emitima gina gye gikebera amasanyalaze ewalala ewe teteekeddwa okufuna amasanyalaze
tukukozesezza nnyo ate omubiri gwo kadi yakamaso noba tewalidde yesigala ekola si bwe kiri kati ate kadde gitaddeko n'ekizibu ekirala erina n'okugabira kano muganda wange ali endozo obiwulidde olugwe bayita Bwiino tukuwanga bwe kiri gwe ne weesengejjera oba n'osalawo nawe okikoleko risaaki byonna bye twogera omuzungu ono yakola akabadi kamu yategeera nti ffe abafirika tetusoma byonna yabiwandikako gyebiri ekiwandiiko nakyogeddeko dda era memorandum 200 genda okinonyeko tuli ku New World Order twakava ku ki twavudde ku kapaati ke tukutte bakayitaani depopulation mulimu ebintu bingi nga twali twogera ku ki family planning is one of them banaye tetugenda kusukka wano tugenda ate mutulindirire ewaddako nga tukwata kapaati akaddako owulire ate New World Order w'enyuma mbadde Papa n'omusajja Seeka Yusufu basiibuleko tuyanze nnyo okutulaba bye bye